Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne mbeebaza okuwaayo obudde, abo bonna abawaayo obudde n'owuliriza obubaka buno, n'owuliriza n'oddamu okusinziira ku nnyonta ebeera munda mu ggwe, kubanga gy'oyongera okuwuliriza oyina ekibi ekiba kyeyongera mu ggwe. Munda mu ggwe, mu mmeeme eyo, emmeeme eyongera okukwatagana n'omwoyo ne babeera kimu. Ekitangaala ekiri mu ggwe ne kyongera okwaka. Bantu ba Katonda abalungi, leero tugenda kuba nga tugabana era Omwoyo Mutukuvu agenda tukulembera tugabane. Lwaki Mukama atuwa okubikkulirwa? Lwaki mu biseera nga bino tulaba nti Mukama atuwa okubikkulirwa? Ne tumanya ku bintu eby'enjawulo, ne tumanya ku Adamu bwe yali afaanana, yali wa kitangaala. Lwaki Mukama agenda kukomyawo ekitangaala ekyo tuddemu twogere ne Katonda? Mukama alina ensonga lwaki atuwa okubikkulirwa kuno, era y'ensonga gye tugenda okwogerako leero. Osuubira lwaki owulira ebintu bino? Lwaki Mukama atuwa ebintu bino? Era oba owuliriza, towuliriza buwuliriza nti bikunyumira, birungi okuwulira. Ebigambo bino eby'okubikkulirwa Mukama alina ensonga lwaki abituwa, era ng'ekimu ku byo gy'okoma okuwulira, kino kitangaala kijja munda mu ggwe. Ggwe kitangaala bwe kijja munda mu ggwe, oba oli mu kwambazibwa. Gye kyongera okujja mu ggwe, oli mu kwambazibwa ekyambalo eky'ekitangaala. Era tuli mu kwambazibwa. Nga bw'oba oyambala olugoye n'oluwulira olugoye nga lukutuddeko, ng'owulira omubiri gwo gukwataganye n'olugoye lw'oli mu kwambala. Bw'oba oyambala olugoye owulira nti kati olugoye ndi mu ddwambala lutandise okunkoonako, oluwulira ku mubiri gwo. Kati n'omwoyo, kubanga ekyambalo kye twogerako kya mwoyo si kya mubiri, togenda kikwatako n'engalo zo zino. Naye okukkiriza kwo ogenda kukwata ku kyambalo kino okirabe nako, okiwulire mu ggwe n'okukkiriza kwo. Era oyo alina okukkiriza okungi agenda kulaba bulambulukufu nnyo ekyambalo kino, akyetegereze bulungi era akiwulire bulungi. Kubanga gy'okoma okuwulira ebintu by'okubikkulirwa, owulira enkyukakyuka mu ggwe. Ke kamu ku kabonero nti munda mu ggwe oli mu kwambazibwa. Owulira enkyukakyuka n'owulira nti waliwo ekitali kya bulijjo, kubanga munda mu ggwe oli mu kwambazibwa. Munda mu ggwe owulira enkyukakyuka, owulira ekipya ekiri mu kujja mu ggwe. Okiwulira era okitegeera. Kubanga towuliriza buwuliriza kunyumirwa. Bantu ba Katonda abalungi, owulira ekyambalo, ekyambalo kyo ye Kristo, okiwulira nga kyongera okutuulira ddala ku ggwe. Bantu ba Katonda abalungi, era gy'okoma okuwulira ebintu bino tewejjusa nti lwaki wabiwulira, wabula owulira ssanyu n'ogamba Mukama weebala okundeetera amawulire gano ag'okubikkulirwa. Kubanga ekyambalo kino gye kikoma okujja mu ffe eky'ekitangaala, ng'ekyambalo kino ye Kristo, Mukama alina engeri gy'atukakkanya akuwa obuwombeefu obwa Kristo, si obw'ensi. Kubanga ye Kristo atuwa obuwombeefu, naye ensi yo ekkakkanya. Kyanjawulo okuba n'obuwombeefu bwa Kristo n'okuba ng'ensi yekukkakkanyizza n'oba muwombeefu ng'obuwombeefu bw'ensi. Kubanga obuwombeefu bwa Kristo owulira mu ggwe nti Kristo mu ggwe yali mu kukkakkana eri mulirwanaawo. Kubanga owulira ng'ekyambalo kya Kristo kiri mu ggwe, nga ggwe oli mubiri gwa Kristo, nga Kristo mu ggwe yali mu kukkakkana. So ng'ate obukakkamu bw'ensi omuntu asobola okukkakkana olw'embeera emwetoolodde oba omulimu. Omuntu n'aba mukkakkamu n'aba hambo olw'omulimu, naye nga si kya mwoyo. Ekyokulabirako, omuntu ayinza okuba nga weeta mu woteeri, ng'ekikula ky'omulimu ogwo balina kuba bawombeefu na bakkakkamu. Omuntu asobola okuba nga, oba katugeze musirikale, nga ekikula ky'omulimu gwabwe alina okwewombekera mukama we. Obwo obukakkamu bwa njawulo n'obwa Kristo. Omuntu asobola okuba nga musibe, era olw'okuba musibe bw'aba ayogera n'omusirikale amutwala oba omukulu yenna amutwala, alina kukkakkana. Obwo obuwombeefu embeera y'ebeera ekukkakkanyizza. Osobola okuba ng'oli mwana ne weewombeeka eri muzaddewo,
osobola okuba ng'oli mukozi ne weewombeka eri mukamawo, obwo obuwombeefu bulala, naye njogera ku buwombeefu obwa Kristo, ng'owulira Kristo mu ggwe y'ali mu kwewombeekera oyo yenna yenna akwetoolodde. Ekyo kya njawulo, kuba obuwombeefu obwa Kristo owulira mu ggwe nga n'ebitonde byonna biraba Kristo ali mu ggwe. Owulira nga ebitonde byonna byonna ebikwetoolodde biwulira olulimi lw'oyogera, era omanya nti bikutegedde nti w'oli. Okubeerawo okwo kati gye tukoma okufuna okubikkulirwa, ekyo Mukama akituteekamu. Era emu ku nsonga lwaki Mukama atuwa okubikkulirwa abantu ba Katonda balungi, Mukama aba ayagala kulaga ensi na kulaga buli muntu engeri amagezi g'omuntu gye gaba nga tegalina busobozi kutegeera bya Mwoyo. Bino we tufuna okubikkulirwa gye tukoma okutegeera nti amagezi g'ensi, endowooza y'abantu, obwongo tebusobola kutegeera byama bya Katonda emirembe gyonna. N'olwaleero tebusobola, n'emabega tebwasobola, ate endowooza y'omuntu n'obwongo bwe tebulitegeera bya Katonda. Kati kye kimu ku nsonga lwaki Mukama atuwa okubikkulirwa, tusobole okutegeera ekyo. Kubanga obuwanvu bw'okubikkulirwa kuno, obunene obugazi bw'okubikkulirwa kuno, emirembe n'emirembe bulisigala nga buli wala nnyo n'entegeera y'amagezi g'omuntu. Kuba laba Adamu bwe yali afaanana nga wa kitangaala, emirembe giri gyonna gyonna, era kyalema okuyingira mu ntegeera y'amagezi g'omuntu. Naye bwe tubeera mu Mwoyo, okubikkulirwa kuno Mukama atandika okukitulaga ne kyongera okutegeerebwa oyo omukkakkamu era oyo omwangu, era oyo akkiriza n'asobola okukitegeera. Bantu ba Katonda abalungi, era Mukama atuwa okubikkulirwa kuno n'akuteeka mu mitima gy'abo abakkakkamu, abangu, abalinga abaana abato. Ekyo Mukama akikola okuswaza abagezi b'ensi eno. Era nga bw'akituwa okubikkulirwa okwo, Mukama asobola okukuwa n'amayinja, asobola okukuwa n'ebimera. Okubikkulirwa okwo kwe tutegedde, bantu ba Katonda balungi, buli kitonde kyonna kyonna kitegedde ekyo ffe kye tutegedde, naye abagezi b'ensi ne batabitegeera. Era Mukama atuwa okubikkulirwa kuno tutegere nti ng'omuzimbi yenna ng'agenda kuzimba, asooka kuteekateeka w'agenda okuzimba, n'ateekateeka ki ky'agenda okukozesa. Kati mu Katonda otuwa okubikkulirwa kuno, Katonda aba ali mu twoleka nti ye yekka yekka eyatonda eggulu n'ensi y'amanyi ki ekirina okubeera wa. Era okubikkulirwa kuno kwe tulaga nti Katonda ye yateekateeka. Era kyongera otulaga nti ye yekka yekka Katonda ekyo kyatuwa okubikkulirwa yakikkiriza okutuula mu mitima gy'abo abakkiriza. Era Mukama mu kubikkulirwa kuno atulaga ekisa kye n'okwagala eri ensi yonna, n'atulaga n'ekkubo lye yatonda nga lye tulina okukwata mu Mwoyo. Era mu kubikkulirwa kuno twongera okutegeera nti Katonda yekka yatonda eggulu n'ensi, yekka yekka y'amanyi ki ekirina okukolebwa, kirina kukolebwa ddi, kirina kukolebwa kitya, era lwaki. Era lwaki kino oba kiri, lwaki kino weekiri. Nga bwe tulaba ku revival, tulaba nti Adamu nga bakamutonda yali wa kitangaala, naye n'afiirwa ekitangaala n'afa mu Mwoyo. Kati tulaba Katonda aleeta okubikkulirwa, tutegeera lwaki kati yaleeta Kristo. Ntegeera Kristo kye kitangaala ky'ensi, azzeewo kiri ekitangaala Adamu kye yafiirwa. Kati mu kubikkulirwa kuno Mukama atandika otulaga y'ensonga lwaki yatuwa sitoola ya Moridekaayi, lwaki Mukama atuwa sitoola ya Joseph. Kati Mukama watuwa okubikkulirwa kuno okubuusabuusa kwonna 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 mu nsi eri ebintu bya Katonda kujja ku nkomerero. Oyo akkiriza n'atakkiriza bonna Mukama okubuusabuusa okwo akuleeta ku nkomerero ne kukoma. Ababuusabuusa Katonda ne basigala balanga bagaana nga bawakana, naye ng'obujulizi Mukama bw'abatuwadde buba tebwegaanika, tebuwakanika, buba bweraga kyere. Era Mukama atuwa okubikkulirwa nga ky'ayagala, ayagala ebintu byonna tubirabe mu butuufu bwabyo nga bwe yagenderera okuva ku ntandikwa.
era Mukama abayagala tulaga nti ffenna tulina olulimi lumu mu maaso ga Katonda, era buli kitonde kitegeera olulimi olwo lwe lumu. Bino tubifuna gye tukoma okufuna okubikkulirwa. Yemu ku nsonga lwaki Mukama atuwa okubikkulirwa kuno bantu ba Katonda abalungi. Era oba owuliriza, ddayo owulirize n'ebyemabega, ojjenga otwale obudde owulirize. Togamba bugambe nti nze njagala kati kuwulira bipya. Nedda, tunuulira gy'okoma okuwulira nkyukakyuka ki ejja munda mu ggwe, kuba enkyukakyuka eyo y'akaseera kano akatono n'emirembe gyonna. Kati enkyukakyuka eyo esinga obukulu kuba kyambalo oli mu kwambazibwa. Era Mukama ensonga lwaki atuwa okubikkulirwa abantu ba Katonda abalungi, ng'ayagala tulaga nti ensi buli awuliddeko alibeera mujulizi, era alibeera mujulizi nti Kristo yekka y'agenda okulokola emmeeme. Teri kulokola kugenda kuva walala wonna oba okuwonyezebwa, wabula mu Kristo yekka. Kyekimu ku bye tutegeera mu kubikkulirwa. Era mu kubikkulirwa kuno Mukama kwatuwa abantu ba Katonda abalungi, mwe tutegeerera nti Kristo ye mulangira ow'emirembe, Prince of Peace. Era gye tukoma okuwulira okubikkulirwa, tuwulira nga Kristo ow'emirembe atugwa mu kafuba. Owulira nga Kristo, owulira nga emirembe gikuwa hug, n'owulira emirembe nga gikujjudde, n'owulira nga oli mumativu, n'owulira nga tolina kutya, tolina kweraliikira, kiba kitegeeza nti Kristo akuguddeko mu kafuba, okuyita mu kigambo, kuba ye kennyini kyekigambo. Naye ekyo kiwulirwa abo abali hambo, ate abo abakkiriza, era abo be bagenda okuwulira nga bali kitundu ku Kristo mu kaseera kano akatono n'emirembe. Era nga byonna Mukama abikola olw'okwagala kw'alina gye tuli. Era abantu ba Katonda abalungi, Mukama atuwa okubikkulirwa nga ky'ayagala, ayagala buli muweereza we abeere ddala nga muweereza we, nga si muweereza olw'obukwakkulizo bw'ensi, obw'amadiini g'ensi, emitendera omuntu gy'alina okuyitamu okuweereza. Naye mu kubikkulirwa we tutegeera nti Mukama alina abaweereza be nga si ba bukwakkulizo na mitendera gya ddiini ez'ensi, naye nga bazze lwa kwagala. Nga Mukama mu kubikkulirwa kuno mwe tulabira ensulo ez'ekisa eziika okuviira ddala ku muggo gw'obulamu nga ye Kristo. Ng'emigga gino, nga ensulo zino ez'ekisa ziyiika ne zijjula ne zibimba, kino tukiwulira mu kubikkulirwa Mukama kwatuwa abantu ba Katonda abalungi. Era mu kubikkulirwa kuno tulaba nti Kristo agenda kuseeteeza ensozi zonna ez'omu mwoyo, zonna ez'okubuusabuusa, ez'obutamanya mazima. Mukama mu kubikkulirwa kuno ensozi zino zonna azijjawo n'aseeteeza ne waba nga mu mwoyo tewakyali bikko, tewakyali kubumbulukuka kwa ttaka, naye nga wonna wonna waliwo ennyanja y'okwagala, waliwo n'emigga egy'ekisa, nga byokka bye biri mu mwoyo. Kino okiwulira tumaze kufuna kubikkulirwa abantu ba Katonda abalungi. Era okuyita mu kubikkulirwa kuno Mukama mwatulagira nti ddala ekkanisa ye entuufu ku nsi, abantu we batukuzibwa era ne batuuka mu buwanguzi, ne baakaayakana nga balina omulunzi omu, nga n'eggana lyonna liri limu, era ng'endiga ze ziwulira eddoboozi lye ekiseera kyonna okutuuka ku nkomerero n'akaseera akasembayo. Kino tukiraba mu kubikkulirwa ne tumanya nti Kristo ye mu mutima gw'omuntu ye kkanisa ku nsi, w'ayogerera, w'atukuliza ababe, era awo we wali omulunzi omu n'eggana limu, ffenna nga tulina n'ekyambalo kimu, we tugattirwa mu mitima gy'abantu, ffenna ne tubeera kimu. Era awo mu kubikkulirwa we tutegeera nti mazima ddala ebintu byonna ku nsi ebikwatikako ebitali bya mwoyo biriggwaawo, era bigenda kumiribwa omuliro gw'okwagala ogw'omwoyo. Era buli awuliriza okubikkulirwa n'akuteeka munda mu mutima gwe, bantu ba Katonda abalungi, ebintu eby'omwoyo eby'omuwendo omungi bigenda kujja eri abo abakkiriza mu bukkakkamu. Ebirungi eby'omwoyo bigenda kujja eri abo eby'omuwendo omungi,
gubeerewo emirembe n'emirembe. Era oyo yenna awuliriza n'anyiiga ng'awulidde okubikkulirwa n'abuusabuusa akaseera kano akatono ak'obulamu, mangu ddala ajja kusanga kaweddewo ng'ayingidde mu kiseera ekiwanvu ennyo ekigenda okubeeramu obusungu bwa Katonda nga bugenda mwambala ng'ekyambalo. Yawulira, yabuusabuusa, yanyiiga, teyakkiriza. Era buli mmeeme erina eddembe okwesalirawo bantu ba Katonda abalungi, si kyokkiriza si kyowuliriza, buli omu alina okwesalirawo. Naye nga ekiteegaanika buli omu alimirirako mu maaso ga Kristo, era Kristo aliramula bantu ba Katonda abalungi. Era Mukama atuwa okubikkulirwa kuno, kubajjukira okubikkulirwa kuno kwa Mwoyo. Era gwe akutadde munda mu ggwe, owulira mu mwoyo gwo nga mazima. Bantu ba Katonda abalungi, Mukama atuwa okubikkulirwa kuno tutegeere nti ye yekka y'amanyi ffe abantu bye tutasobola kutegeera. Era ye yekka ye musomesa, y'alina obitusomesa. Bino tubitegeera mu kubikkulirwa kw'atuwa. Era ye Kristo bwe tutegeera mu kubikkulirwa nti ye yekka y'alina obusobozi bw'okumanya, era y'amanyi, era y'alina otusomesa. Buli kibuuzo kye tulina munda mu ffe eky'omwoyo nga twebuuza lwaki kino kiri bwe kiti, lwaki kino kiri bwe kiti, lwaki ye kino tunaakikola tutya, tukikole ddi, era kigenda kukolebwa wa? Era buli omu anoonyereza eby'omwoyo n'anoonya amazima. Buli omu afuba okunoonya amazima n'akozesa amagezi ge ng'omuntu nga tali ku kisa kya Kristo, mazima agenda kubula, agenda kubulira ddala buli anoonya ku lulwe nga tanoonyeza munda mu Kristo. Naye oyo ajja eri Kristo n'ayiga okuva eri Kristo, oyo mu mutima gwe agenda kuba n'obujjuvu bw'amazima, era tewali kigenda kukyusa mazima g'afunye okuva kati n'emirembe n'emirembe. Agenda kusigala ali ku mazima. Era okuyita mu kubikkulira Mukama kw'atuwa abantu ba Katonda abalungi, Kristo atwoleka obunafu obuli mu mwana w'omuntu mu kunoonya amazima. Era okuyita mu kubikkulira tulabira ddala n'ekyeyoleka bulambulukufu nti mazima obunafu buli mu mwana w'omuntu okunoonya amazima n'okuba n'obusobozi okugategeera. Naye mu Kristo yekka mwe tusobola okutegeerera amazima. Era Mukama gy'akoma otuwa okubikkulirwa bwe twongera okutegeera nti ddala omwana w'omuntu muzibe, bwe twongera okulaba nti mu mwoyo ensi nzibe era erina obunafu buyitirivu. Era bino obunafu buno bwongera okweyoleka nga Mukama atuwadde okubikkulirwa. Era ntulaba nti obuzibe bw'amaaso obw'omwoyo n'obunafu obw'ensi tebwegaanika era tebuwakanyizibwa, kubanga bwo weebuli. Naye okuyita mu kubikkulirwa tulaba nti omutindo gw'ensi ogw'obutuukirivu gusikibwa ne gukomerawo ddala wansi. Mu kubikkulirwa tulaba nti ensi omutindo gwayo gwe yakola ogw'obutuukirivu n'amadiini, tulaba nti mu kubikkulirwa byonna bisikibwa wansi ne biba nga tebikyalina muwendo. Ne tulaba nti biri mu ndowooza z'abantu era byansi, era ebigendererwa bya kusinza muntu munne. Kwegamba ensi egenderera omuntu asinze muntu munne olw'ebigendererwa eby'omuntu oyo gwe basinza. Kati mu kubikkulirwa tulabira nti ensi erina ebigendererwa byayo omuntu asinze muntu munne. Era tulaba nti mu kubikkulirwa tulabira nti amadiini galina ekigendererwa eky'okufuga bannaabwe nga tebamanyi. Kubanga mu ddiini omuntu afuga banne nga tebamanyi. Ekitiibwa ekyalibadde ekya Katonda ne bakiwa omulala. Naye w'omanya nti Kristo ali mu ggwe, olaba nti Kristo avunnamira Kitaffe. Awa ekitiibwa muntu munne, naye okusinza akuwa Kitaffe. Bantu ba Katonda abalungi, olaba nti Kristo ye okusinza ekijja kukusinza ate akuwa Kitaffe, si muntu.
munne. Era Mukama gy'ako mutuwa okubikkulira, twongera okulaba nti buli kintu kyonna kyonna kigenda kuleetebwa mu musana ekyakwekebwa, ensi kyebadde temanyi ekya Mwoyo. Olwo buli omu alyoka ategeere wa waayimiridde ne Katonda. Era okuyita mu kubikkulirwa, ekitangaala kyongera okwaka eri buli alina okukkiriza okulamu, oyo omukkakkamu, omwangu, eyeetowaza. Era ekitangaala kino kyongera okuba nga kikyusa endowooza yaffe, newankubadde ekitangaala ekyo tekijja mu ndowooza y'omuntu, naye kikola kinene okukyusa endowooza yaffe, ne tutandika okumanya ebyo ebya Katonda, Kristo by'ayagala. Era ekitangaala ekyaka mu ffe nga tufunye okubikkulirwa, ekitangaala ekyo kye kijjamu buli kawuzi konna ak'ekizikiza n'okubuusabuusa. Olwo enjuba y'ekisa kya Kristo n'eryoka etwakira, ne tutandika okuba nga emibiri gyaffe egy'ekitangaala gitandika okuba nga gyeyoleka. Era oluvannyuma lwa byonna twongera okizuula nti mazima ddala Kristo ye buli kimu mu buli kimu. Kino tukizuula Mukama gy'akoma otuwa okubikkulirwa, bantu ba Katonda abalungi. Kubanga tuli mu kwogera lwaki Mukama atuwa okubikkulirwa. Ezimu ku nsonga lwaki tufuna okubikkulirwa kuno, lwaki wali yagadde owulirize ebintu bino, era twongere okutegeera lwaki owulira enkyukakyuka mu ggwe n'emirembe n'obumativu buli lw'owulira ebigambo bino ng'obiwulira n'omutima gwo gwonna. Kubanga waliwo abiwulira n'omutima gwe gwonna, ate waliwo gwe ebinyiiza nga buli lw'awulira awulira obusungu obw'amaanyi, ng'ate ekitala kimusala busazi, nga ye wabiwulira anyiiga n'akambwala n'awulira obusungu obutali bwa bulijjo, nga kitala kimusaze busazi, kuba kino kitala kisala. Naye Mukama gy'akoma otuwa okubikkulirwa kuno, bantu ba Katonda abalungi, omuntu gy'okoma okuwulira ebitono n'obiteeka mu mutima, otandika okwewuunya mu ggwe, ofuna okwewuunya munda mu ggwe. Era Mukama atandika okuleeta embeera mu bulamu bwo ezongera okwewuunya kuno mu ggwe, ne weewuunya nnyo, ne weewuunya. Kwegamba ng'owulira ebintu ate owulira bituufu, naye ne weewuunya n'ogamba bulijjo lwaki tetubitegeeranga. Era munda mu ggwe otandika okwebuuza ebibuuzo, n'obuuza naye wano nkolawo ki? Era ne weebuuza ebintu bino byonna bye nkoze, n'okakaalukana okw'amaanyi, n'okwewaayo n'okwerekereza okw'amaanyi, n'ogaba byonna byonna bye nkuŋŋanyiza bigenda kunnyambira wa? Era gy'okoma okuwulira okubikkulirwa, otandika okwegamba munda mu ggwe n'okutegeera nti mazima ddala okwagala kwekwo okulina amakulu agannama ddala agagenda kubeera ag'olubeerera. Era ebirowoozo bino gye bikoma okujja mu ggwe, otandika okuba ng'olina ebibuuzo mu ggwe. Otandika okuba ng'olina ebibuuzo mu ggwe, kati n'otandika okunoonya eby'okuddamu mu bibuuzo ebyo. Kati n'oyagala ate oyongere owulirize ofune eky'okuddamu ebyo ebibuuzo ebizze munda mu ggwe. Ate nga ebibuuzo by'olina munda mu ggwe, okusinziira ku kubikkulirwa kw'owulidde, ensi tesobola kuwa kyakuddamu. Era otegeera mu ggwe nti ensi tegenda kuddamu ebibuuzo by'ofunye kuba bya mwoyo, ate ensi ya mubiri. Era munda mu ggwe gy'okoma okuwuliriza n'okwetowaza, Mukama akiteeka mu mutima gwo n'akulaga nti eby'okuddamu byonna byonna eri ebibuuzo ebiri mu mutima gwo bigenda kuweebwa bwereere, kubanga ekisuubizo kikyaliwo Mukama yakituwa. Noonya ojja kuzuula, era buli anoonya azuula. Ekyo Mukama akiteeka mu mutima gwo eri ebibuuzo by'olina. Era okuyita mu kubikkulirwa Mukama kw'atuwa, twongera okutegeera nti mazima ddala Katonda abadde ng'ayogera era abadde ng'awa ensi obubaka okuyita mu bantu ab'enjawulo Mukama be yateekangamu omwoyo we n'abajjuza omwoyo we. Era ensi bangi yabagaananga era yabawakanyanga. Mukama kennyini n'ajja mu mwana we Yesu Kristo, n'ajja ng'omuntu mu kikolwa ekikyasinze okuba eky'ekisa eri ensi. Katonda otuweereza omwana we. Era Kristo bwe yajja
n'aleeta ebyo ebyerabirwa ebyo abawandiisi bye baali baatabulatabula mu nsobi, Kristo n'abireeta mu musana n'abiggyayo ne byeraga mu ngeri empya, mu ngeri eri yeewuunyisa n'abawandiisi b'amateeka, ng'abawandiisi bo bamanyi kimu, olina okuwanga muzadde w'ekitiibwa era n'omugonderera buli ky'agamba. Ate ne bawulira nga Kristo agamba oyo atayagaleka kwegamba ye Kristo alina engeri gyekyogera ng'agamba nti olina okwagala Katonda okusinga bazadde bo n'okwagala Katonda okusinga obulamu bwo ggwe. Ng'era Kristo byonna byeyogera byayongera okutereeza ensobi ezaali mu biwandiiko, era Kristo byeyogera byayongera okuggyayo obulambulukufu, ng'era bingi byayongera kutegeerwa oyo eyalina ennyonta era omukkakkamu omuwombeefu yekka ye yategeera. Era eyo enjigiriza ya Kristo neeba nga ly'ekkubo eritwala mu bulamu obutaggwaawo. Era Kristo ne bwe yamala okwewaayo ku musaalaba n'aba nga ye ssaddaaka ku musaalaba, n'okutuusa kati amazima gakyabikkiddwa mu maaso g'abangi. Amazima gakyabikkiddwa olw'ebigendererwa by'ensi ebitali birungi, olw'enjigiriza n'okuvvuunula okutali kulungi. Wakyaliwo akawero kanene mu maaso g'abangi obutategeera mazima. Bantu ba Katonda abalungi, tulina okumanya nti gye tukoma okufuna okubikkulira twongera okulaba nti bangi mazima ddala bamuzibe, naye ate abamu bamativu era si nabeetegefu okukola okunoonyereza okwabwe, era nga mu mwoyo benkanankana n'abafu, era ne bamuzibe era ne bakiggala mu mwoyo, era nga beeteefuteefu okulwanirira ekyo obutamanya, beetegefu obulwanirira n'obuwolereza, era nga beetegefu obutamanya obwo obuwanirira obuwolereza kye batamanyi era kye bateetegereza nti gye bakoma okubulwanirira n'okubuwolereza bugenda batwalira ddala paka ku nkomerero ey'obulumi era enkomerero erimu okwejjusa. Bantu ba Katonda abalungi, tujjukire nti oyo yenna yenna ayagala okwebaka mu mwoyo, ng'omuntu ayagala nnyo okwebaka, si mwangu wa kuzuukusa. Naye oyo yenna eyeeyimusa mu mwoyo n'agamba kaafune okunoonyereza okwe, yeetegerere ye nga ye. Kuba jjukira mu kutandika tubeera mu madiini g'abazadde baffe. Kati omuntu ali mu ddiini y'abazadde be kitegeeza, oba oyo agamba agoberera ebyabajjajjaabe, kitegeeza ye tanneesalirawo, ali ku bali kye baamusalirawo. Kati oyo yenna atannasalawo yeenoonyeze ye nga ye amazima, ali mu kubula. Naye oyo asalawo n'ayimuka ne yeesalirawo anoonye, oyo yagenda okuyimuka mu mwoyo. Bw'amala okuyimuka, oyo ayimuse ng'era bw'ola omuntu azuukuse, oyo ayimuse yagenda okubikkula amaaso ge n'amatu alabe era awulire. Kuba oliwo omuntu abadde yeebasa abatalaba abatawulira, era oyo alabye abikkudde amaaso n'alaba era n'awulira, ono yagenda okwetegereza mu ngeri ennyangu era engeri eyoleka obulungi, buli kimu nga kirambulukufu, yagenda okulaba ekkubo eritwala ewa Katonda nga ye Kristo, oyo azuukuse mu mwoyo. Era oyo yagenda okutandika okuwuliriza ebigambo, era ebigambo egyakoma obiwuliriza eby'okubikkulira, agenda kwongera okuba nga awo azuukuka munda mu ye, afuna spiritual awakening munda mu ye. Era oyo yagenda okwongera okulaba mu kubikkulira, ayongere okulaba amazima Kristo g'atuleetera. Era oyo yagenda okulaba nti mazima ddala amazima Kristo g'atulaze, era n'ekyokulabirako kya Mukama waffe Yesu Kristo tebyegaanika. Era okutegeera Kristo tekirina kwewuunyisa, kyalibadde tekyewuunyisa muntu yenna, bantu bakati, kubanga tekyegaanika. Amazima n'ekyokulabirako kya Kristo tekyegaanika, era kyalibadde
tekiyinza nakuwakanyizibwa. Mukama gyakoma okutuwa okubikkulirwa gye twongera okwetegereza n'okulaba munda mu mitima gyaffe nti mazima ddala kituufu okuteeka mu nkola ebyo Mukama by'atugamba lutalo, kubanga lutalo tulwana n'ab'obuyinza n'ab'amasaza n'amaanyi g'ekizikiza. Tulwana n'okweyagaliza, omuntu okuba nga yeeyagaliza ate n'okuba nti omuntu ye yeeyagala ye nga ye, nga si kwagala kwa Katonda wabula nga yeeyagala ye nga ye. Y'ensonga lwaki okuteeka mu nkola ne twesanga nga si kwangu. Naye eri abo bonna bonna abamaliridde okugondera Kristo ky'atugamba ekyokwagala, obuyambi bungi nnyo Mukama bw'ateeseteese mu mwoyo, obuyambi bungi nnyo Mukama bw'ateeseteese era obuliwo okuyamba bonna abeewaddeyo okugondera ekyo Kristo ky'atugamba. Twagale Katonda okusinga ekintu kyonna kyonna. Kati bwe tumala okwagala Katonda okusinga ekintu kyonna, naffe tugenda kujjuzibwa munda muffe Katonda kyali okwagala. Bwe tumala okujjuzibwa okwagala, olwo tugende twagale muliraanwa waffe, ffe nga tumaze kufuuka kwagala. Olwo twagale muliraanwa waffe, ekyo ekiri mu ffe naffe tukigabire muliraanwa. Gw'omasooka kubeera kwagala, olyoke ogabe okwagala eri muliraanwawo. Kubanga mu mwoyo toyinza gaba ky'otalina. Kino kyekyama era kino kyekisumuluzo, bantu ba Katonda abalungi, ekigenda tutuusa ku ssanyu n'emirembe, kwegamba n'obumativu n'obuvumu munda era mu Kristo. Era kino kyekigenda okuba okuddamu eri abo abanoonya emirembe ku nsi kuno, kubanga mazima akaseera ke kano katuuse. Ffenna endowooza yaffe ekyusibwe, buli omu otegeere Katonda gwe nga ggwe, otambule naye ng'omuwulira, ng'era omulaba nti ali naawe. Ffenna kinnoomu. Era ke kaseera bwe tumala okutuuka ku ekyo lwe tugenda okutegeera nti mazima ddala Katonda Yesu Kristo oyo y'akulira bonna eggye ly'omu ggulu lyonna lyonna ery'abamalayika, the Lord of Hosts. Ekyo kiwulira ng'ofunye ekyambalo ekyo ng'era omutegedde, era otegeera nti mazima ddala ono ye mutonzi eyatutonda, era oyongera okutegeera nti ono ye mulokozi, era oyongera okuggula omutima gwo n'oyogera naye. Era womala okutegeera kino, olwo oyongera okwenenyeza ddala mu mazima ebibi bye byonna n'okwetowaza mu maaso ge. Bantu ba Katonda abalungi, Mukama bakuume, mwebale kumpuliriza. Amiina.